tuli wano fenna tulindiridde ekintu kimu, President Museveni aveyo assigning anti-gay law. Naye njagala mukwano gwange omanye nti anti-gay law ebaddewo mu Uganda okumala ebbanga from 2014 nga weeri, era yateekebwawo bulungi nnyo. Mujjukira nti nno Parliament yayisa etteeka eryo ery'abasiyazi, era bwe yamala okubeera nga eriyisa, President Museveni n'avaayo n'alisaininga nelitandika okubeera nga likola mu Uganda. Wabula kyolina okumanya nti lyali yakatandika okubeera nga likola, the same man Andrew Mwenda yagenda mu kooti n'awawaabira etteeka lino ne President Museveni, era ogenda okakana ng'omusango aguwininze, etteeka baalisazaamu. Olwaleero kiki tugenda okwogerako, eyo no si gye tugenda okubeera nga tutambulira. Naye mukwano gwange njagala nkubuulire nti bino byonna ebiriwo mu Uganda, bino byonna ebigenda mu maaso mu Parliament, waliwo ekiyisibwawo kyolina okubeera nga omanya. Njagala nnyo okitegeere nti bano bonna abakuba walala kabere Asumani basalirwa eyaleese etteeka ku bisiyaga, mukwano gwange tebali interested mu bisiyaga, tebabirinako, tebabinamu yadde na interest nti oba over balumirwa banna Uganda, never. Wabula balina bye bavuga bintu byabwe birala nnyo. Olwaleero njagala otuule okalire nkubuulire ekyobadde tomanyi, kyotannaba kubeera ng'olengera ekiri mu nsonga eno gwe kyoyita ebisiyaga nga si bisiyaga wadde 1%, wabula waliwo kirala nnyo ekigenda maaso mu ggwanga Uganda. Mukwano gwange ampuliriza, nze Eke Masa kutimbe gagadula Eke TV n'obwombe video soko juwe ekigalo ompya subscribinga, tugenda kutambula mpola ogenda kwewuunya ensi Uganda. Gwayagala edduuka ery'okupangisa kuba ku namba y'essimu eyo, teekako message yo ku WhatsApp, bajja kubeera nga bakuddamu ng'oli mu bitundu by'e Makindye opposite Haji Haruna Mbiru restaurant. Edduuka eryo weeriri nnyo, bajja kuba boogera naawe. Nsimbudde, tuula wansi okalire, weesibe enkoba onywere. Omulungi ampuliriza, njagala nnyo kimanye nti President Museveni etteeka lino tannaba kubeera nga aliteekako omukono wadde nga lyayisiddwa Parliament. Era olina okumanya nti amateeka gonna mu Uganda oba mu nsi yonna bwe gabeera gayisiddwa Parliament, President ow'oku ntikko alina kusooka kubeera nga agasayininga, bwe gatyo ne gakola. Ne mu Uganda kye kimu, era ng'amawanga amalala galina democracy oba Parliament. Bwe bayisa amateeka lina okubeera nga President alisayininga netandika okubeera nga likola. Bwe batannaba kubeera nga alisayininga, that means terina kubeera nga likola. Then bw'aba alisayininze, olwo buli kimu kiba kiwedde, ligenda kubeera nga likola. Wabula mu incident eno eya gay oba ey'abasiyas homosexual bagenda kubeera nga basayininga etteeka lino, naye Andrew Mwenda agenda mu kooti amaze okubeera nga akyogera, ababitegedde mu abitegedde. Naye njagala tumanye lwaki Andrew Mwenda agenda mu kooti. Olowooza 2014 Andrew Mwenda ogenda mu kooti yali yekka, era bwe yagenda mu kooti etteeka ne balisazaamu, kitegeeza libadde teririiwo. Kati essaawa zino Andrew Mwenda waali, era the same person agambye agenda mu kooti abalira nga abasuuwinga, era etteeka lino nkukakasa bagenda kubeera nga balisazaamu. Kiki olina okubeera nga omanya nti Parliament ekozesebwa okubeera nga leeta ebintu ng'ebyo, basobole okubeera nga balaga nti bajaji mu Uganda bakola, bajaji mu Uganda bakola. Era mwami Museveni baagala kulaga nti talina wayingirira mu kooti za Uganda oba walagira nti ne kooti yazifuga oba ayinayo senakamu. Ayagala kulaga nti kooti za Uganda nazo ziri independent, zisala emisango, ziyimirira ku magulu gazo abiri ne zisala emisango, oba oliawo nga tewaliwo influence yonna ey'omukulembeze w'eggwanga. Etteeka agenda designinga, banaamala designinga same thing like what happened in 2014. Era Andrew Mwenda agende mu kooti, bw'anaagenda mu kooti awaabeyo, bw'anawaabayo ekooti erulinge out nti mwami Museveni etteeka yali sayininga mu bukyamu, ojja kuba okiraba balisazeemu. Kitegeeza nti bajja kuba balaga nti ne mwami Museveni bw'aba asayininze etteeka okumanya ekooti za Uganda zikola, zisobola okubeera nga zisazaamu ekintu ekyo. Kitegeeza nti gwe ne banakwata gw'omuntu wa bulijjo, omuntu wa wansi, ne bagamba nti oli terrorist, ne bakugulako omusango gwa terrorism nga bwe twalabye muganda waffe ono gwe bakwata ku Salama Road, ne bamugulako omusango gwa terrorism, amanyiddwa nga Isma, amanyiddwa nga Sadati. Then ekooti ne bweneerulinga nti ya oli terrorist, naye ng'ekyamazima toli terrorist. Kitegeeza nti ekooti zikola era ziri independent, kubanga n'omukulembeze w'eggwanga olaba yasayininga etteeka, ekooti nevayo ku magulu gaayo abiri nerisazaamu. Jjukira nti abalamuzi nabo basobola obateekako sanction mu mateeka nga aga Bulaaya, mu mawanga nga aga Bulaaya, mu nsi nga America, nabo batya
kati balina okubeera nga bazanya ekintu kyabwe. Njagala nnyo omanye nti mwami Museveni ye omu ku bantu abasinga amagezi mu Uganda, era talina kitongole kyatakozesa, era talina muntu yenna gwatakozesa, wabula atukubya bwongo. Navayo nenkola audio mwami Nsereko bwe yabala okubeera nga aleeta etteeka eryo ekkooti n'erisazaamu, nakugamba batuwayo small win ne tukyakyanca, naye nga mu maaso eyo babeera bakutegekedde ekinene. Kati teweewuunya kino kyogenda okubeera ng'owulira nti President Museveni agenda kuvaayo asayininge ku tteeka, banaamala disayininga Andrew Mwenda agende mu kkooti, ekkooti erisazeemu. Kitegeeza ki? Nti babeera basikowalinze era bajja kubeera balaga nti mu Uganda etteeka eryali lireeteddwa lyavaawo, ekkooti yalisazaamu. Kitegeeza nti ekkooti ebeera efunye credit mu Europe, ebeera efunye credit mu America, ebeera efunye credit mu Canada. Amawanga gali agabeera gatayaniriza bajjaaji bano bwe banaasala etteeka eryo ne bagamba nti effuli yaleetebwa mu bukyamu, kitegeeza bajja kubeera babawoomwerokamu nga babaaniriza mu mawanga ago. N'ekyokubiri nti gavumenti egenda kuddamu ebeere ng'efuna obuyambi obw'amawanga ago, kubanga etteeka lyaleeta baalisazaamu era teryakola era lyavaawo. Naye kati kino bakikola kubanga njagala nnyo okimanye nti Uganda eyimiriddewo ku buyambi edipendinga ku mawanga aga Bulaaya, ku mawanga ag'abazungu. Nga mwami Museveni bwe mumanyi ne gavumenti engeri gye baagalamu ssente, tebasobola kubeera nga bakkiriza okubeera nga bafiirwa obuyambi oba ssente ezo eziva ebweru wa Uganda okujja mu Uganda, kubanga zijja wano naye sometimes bwe zituuka mu Uganda n'ebizizireeta okubeera nga zikola tibizikola, wabula ssente ezo bantu balubatu oluusi be bazigabana ngaawo, oluusi ne zitakola ne bizirina kubeera nga zikola, ate abazungu ne batazinoonyerezaako nti oba ssente ze twasindika zakola kino oba kino. So kati awo tosobola kuŋŋamba nti opportunity ng'eno gavumenti esobola okusalawo nti neegifiirwe. So kati kye bagenda okukola balina okuzannya bwe bati, etteeka balireete, mwami Museveni alisayininge, bw'anaamala disayininga Andrew Mwenda agende mu kkooti akyalenjinga etteeka eryo, ekkooti erisazeemu, then funding ejja kusigala ng'ekyajja, ate credit egende mu kkooti ku bajjaaji basigale nga nabo balaga nti nno omulimu gwabwe bagukoze bulungi nnyo, bali independent, naye ng'ekyamazima guno gwonna muzannyo gwa kuzannyiraawo. Era ekyokubiri lino etteeka lyaleetebwa n'okubeera nga libuutikira buli kimu ekyali kiriwo, mujjukira eby'amabaati agaaliwo, amabaati agabbibwa. So embeera eyo yonna nebeera ng'esaanikira ago amabaati ne gabeera ng'ezo ssente bilioni 5 zabbibwa. Nzize nkolera video wano ne nkugamba nti supplementary budget eyayita ku ssente okubeera ng'egenda e Karamoja yali 39 billion Uganda shillings, 39 billion Uganda shillings zezaali zina okubeera nga zigenda e Karamoja ziwa abantu abo obuyambi, babagulira amabaati, babagulira embuzi n'ebintu ebirala. Naye mukwano gwange twatandikira ku mabaati, amabaati gokka gaali ga 5 billion oba bilioni 5 Uganda shillings. Ezo zonna twamanya we zaayita, bazeegabanya nga mulimu baminisita neyazigaba ssente yennyini naye n'atwalako, mwalimu basipiika nga mulimu baani, bantu bangi abaazigabana. Naye kati njagala omanye nti ne ssente ezo zaali zina okubeera nga zibuzaabuzibwa zisirikiraawo. Eza NSSF mujjukira akakulu oba nkakaite kakulu akali mu NSSF akagabana ssente abantu 60 people members mu NSSF ne babeera nga bafuna bilioni za ssente ne bilioni ne beeyongeza omusala ng'omuntu omu afuna 20 million shillings, ate nga si zezokka nga balina n'endala ezijjira mu ddirudiru n'okubeera nga bo nyini beewaze allowances. Ezo ne zikomaawo ne zigenda bwe zityo. Mujjukira nti bwe bateekawo komiti enoonyeza ku ssente zino, bwe bayita abantu bano ab'omu NSSF baavaayo ne bagamba nti President Museveni yatugamba we should not say anything about that money. Nga bali mu kakiiko ako aka parliament akanoonyereza, baavaayo ne bagamba omukulembeze w'eggwanga yatugambye bwe tutuuka wano tetubaako kitunyega. Naye ng'ate ekikwewunyisa akakiiko ako parliament ye yakasindika kagende kabuulize ku bantu abo, naye ekikwewunyisa abantu abo bagamba tetulina authority, tetulina mandate yonna kubeera nga twogera ku ssente ezo eza NSSF. Kati byakomawo. Njagala nkubulye Munnayuganda, essaawa yonna obeere ng'oli awake ng'ozukuse, okimanye nti buli kintu ekijja kibeerako ensonga lwaki kijja. Njagala nkubuulire nti mu Uganda ebisiyaga byatandika dda. Tujjukira omwami amanyiddwa nga Pastor Male alwanye ku homosexual, alwanye ku bisiyaga. Naye njagala nkubuulire ebigambo bye yavaayo n'agamba nti nagezaako nnyo okusinkana omukulembeze w'eggwanga mutuukeko munyonyola ensonga eno, anfandinge
asayininge nsobole okubeera nga ekintu kino nkirwanyisa naye bankuba enkokola bannemesa naye abantu bameka betulabye nga tebeera kyonna kye bagatta ku ggwanga nga bagenda ne balaba President Museveni mulaba abantu badde mu opposition naye olw'okuba badde boogera nnyo ku social media ne babatwala dakiika budakiika nga batuusa omukulembeze w'eggwanga nga bawadde ssente abasuubiza ente n'obufoofofo just obw'ebigambo naye nga tebeera na offices kwe bakolera mwabiraba wano ku bayimbi nga bakusaasira abayimbi nga bafulufiga babwadduufu baashi bagakato ne basusinkana omukulembeze w'eggwanga mu bwangu ba Big Eye ba Michael naye omuntu yalina ensonga eyesimbalala nga Pastor Male bamulemesa okusinkana President Museveni kitegeeza ki nti waliwo ensonga era ebisiyaga weebiri bingi nnyo mu Uganda cases tuziwulidde nnyingi nnyo nga ba pastors ab'amaanyi ennyo besizana kubeera nga mpisa mu kamwa Pastor Male mwamulaba bamutwala mu kooti byonna mwabitegeera ng'ayogedde ku bapastors abo abali untouchable bakuumibwa magye bakuumibwa mundu naye nga kigambibwa nti be bamu abali involved mu nsonga zino mukwano gwange ampuliriza n'obuwombeefu tosobola kubeera nga munnange olowooza nti kino ekiwe saawa zino kyekyenkomeredde teri muntu n'omu alumirirwa munnayuganda ku bisiyaga nkubuuli okuva ku ntebe esooka waggulu mpaka wansi y'ensonga lwaki His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu owekitiibwa ennyo yasazeewo n'asirika kubanga yakyogerako in the beginning nga bano bonna tebanatandika kubeera nga bakuba waalaala era ebiseera bwe yaviirayo n'ayogera ku nsonga eyo yali akirimu na Pastor Male yekka naye essaawa zino owulira abantu nga bajejemba nti Bobi Wine tanavaayo okukyogerako oli n'alemwa n'ebyokukola n'abeera ku muntu omu takyogeddeeko kati gwakyogeddeko mukwano gwange olowooza kigenda kola oyo yenna wooloolo oyo yenna woolokoso njagala omanye nti balina kye bayisaawo baagala kulaga Mwami Museveni azannya emizannyo gye nabeera nga atuwininga enkya neggulu naye nga tetumanyi ye abala ekintu kye n'abeera fafa ahead of us fen tulowooza nti tuwangudde naye ng'ebiseera ebisinga batuwayoze simolowini etteeka bagenda ddiisa alisayininge mwena muveeyo mukyakyanke ku social media at the end of that day Andrew Mwenda agende mu kooti balisazeemu balitte libeere nga lyafa nga terikyakola kuba olwedde etteeka libaddewo ku bisiyaga era nga buli kimu kimanyikiddwa naye bameka abadde bali abaana ebisiyaga nga bapasita basajja bakulu bali abaana abato ebisiyaga naye nga babareepinga bureepinzi naye tewaliwo kyali kikoleddwa wabula ate abantu abavayo nga Pastor Male birwanyisa okulwanyisa embeera eyo be baasiba at the end of the day Pastor Male akugamba nti bino ebintu biri involved abantu bonna amasimu ago ga company telephone companies mulimu ababirya mu police mulimu ababirya mu CID mulimu ababirya ene embozi gye nkugamba eva wa Pastor Male agamba ayina bwino naye mukwano gwange olowooza nti bwebanga buli sector erimu abantu abo kyekigenda okubeera nga kijjawo nga batulaba Uganda bayimiridde ku mateeka nga mutufu amateeka gakola ku bantu batono nnyo naye nga ku banene oba ku bantu abamanyi bali prominent munnange tegakola abantu abalina connection yonna ku State House abantu abalina access ku corridors of a State House oba ku any institution ey'amagye oba eya police tebikola naye omuntu wa wansi gwekaweka agenda okusigala nga osafalinga na kino so mulina okwebereramu mukimanye nti regime ezanya politics this is political kino kiri political wala tekyazze ntikirumirirwa bannayuganda I sign out for now nja kusaba n'obwombi video jimpere ekigalo mpya subscribinga ku channel yaffe tubeera nga tutambula ffenna yagala edduuka eryokupangisa kuba ku namba esimu eri ku screen era munnange oba teka ku WhatsApp message edduuka liri makindye munnange ogenda kwerosa aburentinga n'omuntu omulala alimu mwekolere ku nthimbi